Bassentebe by'ebyalo omwenda ebikola Town Council y'Essembabule ku mutendera gwa LC1 ne LC2 bakungaanidde ku kitebe kya Town Council eno okulayizibwa n'okukwasibwa woofiisi zaabwe mu butongole basobole okutandika okuweereza abantu baabwe. Bano baweereddwa sitampu ne satifikeeti ezibayozaayoza okutuuka ku buwanguzi. Okwasa sitampu eno genda ogikozese mu bwesigwa abantu bakulaakulane. Omukolo gwetabiddwako abakulembeze ab'enjawulo okubadde RDC w'Essembabule Jane Francis Kagayi, Meeya wa Ssembabule Town Council Jackson Mulungi n'abalala. Bassentebe basoose kusomesebwa buvunaanyizibwa bwabwe okusobola okuweereza obulungi abatuuze baabwe omulina okulondoola enteekateeka za gavumenti oba nga zituuka ku bantu. Kiba kitegeeza nti abantu mujja kuba mubafiiriza okufuna saavisi ze baali badde bafuna. Temwesibaako nsonga zetusobola kumaliriza. Abantu balina ekizibu eky'amazzi, balina ekizibu ky'oluguudo, bwekimanyi temulina kapasite esima amazzi oba ekola oluguudo naye ne muzituulira ne mutategeeza. Ye Meeya wa Ssembabule Town Council Jackson Mulungi basabye obutava ku ebyo ebibasomeseddwa basobole okukomyawo ekitiibwa kya LC1. Tutambulire ku nnono egenda okutuyamba naddala ekulaakulanya ebitundu byaffe kwe tuva ebyalo byaffe ate tukwatagane n'abantu n'ensonga zino ezibadde ziddusaddusa abantu ku poliisi zikomewo ku kooti y'oku kyalo. Nti neiba yabbye enkoko oba omukyala yarwanye ne bbaawe ensonga z'ekyalo zisigale nga za kyalo bachairman mutwale obuvunaanyizibwa era mukole ng'abantu bwe babalonze ne babeesiga. Judy Kasekende eyaliko Meeya wa Ssembabule Town Council okumala emyaka 15 akubiriza bassentebe okubeera ekyokulabirako eri abo be bakulembera nti ekyo kye kinaayanguya enkulaakulanya. Bakkirize nti kati be bakulembeze ku kyalo ate bakozese bulungi sitampu eyo siiru ya kyalo bagikozese buki bagikozese bulungi naddala mu byensoma abaana baffe bangi bali mu byalo tebasoma ate babeera abakulembeze ekyokulabirako. Omukulembeze toteekwa kubanga ate gwe mutamiivu, mukulembeze gwe atalina abaana basoma, mukulembeze gwe tugamba bulungi bw'asali nawe sobyenyigiramu balekwa kuba kyakulabiramu. RDC Jane Kagayi abadde omugenyi omukulu bano abasabye okuba abeesigwa beewale okwefuula bannantagambwako nga bali mu ofiisi zino. Twakuba sitampu ku bibanja by'abantu omulundi ogutali gumu mu buguzi n'okuba sitampu eno eya gavumenti. Kyenaani w'ekyalo n'oddira amaka ga munno n'ogasambirira nga kwotadde. Ate bo bassentebe abajja beebaziza abatuuze baabwe okubassaamu obwesige nti era beetegefu okubaweereza n'okubasakira. Nti kati bwe tugendako mulimu guno tewali byakuzannya, tewali byakusaaga. Omulimu gwe tugenda kukolerera abantu baffe naye tubakolera ebyennyini bo bye beetaaga okubakolera. Obutababonyaabonya, obutabalyako nguzi. Nga bwe mwataddemu obwesigwa nja kulondoola buli kimu aliisi modo. Nze nalonze ku lukiiko olwo nabalonze kuweereza saabalonze nga bakozi. Buli muntu agenda kubeera kumusigala ku mulimu gwe ng'akola wabula tugenda kuweereza abantu. Bassentebe b'ebyalo 9 ebikola Ssembabule Town Council okuli Kyoloola, Kiwula, Dispensary, Kisonko, Mijwala, Market Zone, Kabayola ne Parish Zone bebalayiziddwa.